Abasawo b'e Mulago enkya leero bakedde kwekalakaasa nga bawakanya ekyekimu ku bizimbe byabwe okugibwako amasanyalaze. Basalako amasanyalaze kumala wiiki bbiri naye baganya ogituwa. Tulina ssente zaffe ze balina otuwa ng'aba Ministry of Health naye tebannazituwa, nazo tuzeetaaga. Twetaaga n'eggundi omusala gwe bayongezza naffe batuweeko ku ekyo kye bayongezza. Abasawo bano bategeezezza nti embeera gye bakoleramu mbi nnyo era ng'eswaza eggwanga erigenda okujaguza emyaka 50. Batuggyako amasanyalaze kati zigenda mu 3 tulina amasanyalaze abakulembeze b'eddwaliro tubagamba tebafaayo kati naffe tusazeewo okubeera tujja kukola. Abasawo balambuzza omusasi waffe ebimu ku bikaluubiriza emirimu gyabwe nga muno mubaddemu kaabuyonjo enkyafu ate ng'endala zaakaddiwadda nga kati bazifuula sitoowa. Ye omwogezi w'eddwaliro lino Enoka Kusaasira agaanye okubaako ne kyannyonnyola ku nsonga eno. We tuviiridde e Mulago ng'abasawo bagenda Wandegeya ku woofiisi za UMEME babannyonnyole lwaki tebalina masanyalaze. Mathias Ssebwato yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.